Oluvannyuma lw'okukomekkereza kakuyegewe mu bitundu by'e Karamoja ayagala obwa pulezidenti ku kkaadi y'ekibiina ki FDC James Nandala Mafaabi, kakuyegewe ow'olunaku olwaleero amututte mu disitulikiti y'e Bugiri okumatiza abeeno nti ye yekka agwanidde okukulembera eggwanga lino. Olw'okuba nti manifesito ye etambulira kukubbulula byanfuna bya ggwanga olwo bannayuganda bafune ssente mu nsawo n'abeeno talimye kubabuulira njiri eno. Mumpe omukisa twakome abayiba ssente daffe tuliyoni 10 dino n'emisolo gikole ki gikendere. Owulire baba ne mama mu kifo ky'okusasula 2,240 omuti gwa sabuni emusobola okusasula 10 ofise 2,230 okolemu ekintu ekindi. Twenda kukendeeza emisolo bannayuganda baffe babe bulungi. Ono nga yeegatiddwako abeegwanyiza ebifo eby'enjawulo ku kkaadi y'ekibiina ki FDC mu disitulikiti y'e Bugiri bategeezezza abeeno nti gavumenti ya NRM tekyalina kyakuzzaako anti kati baafuuka bakakopperera ba manifesito ya FDC nga bye boogerako bye bateeka mu nkola. NRM FDC mwetola abantu abakezikezi kitegeeza nti niffe tulonirira NRM obusobozi bwaffe busobole okuba NRM twagimalamu. Pulezidenti Museveni yayita Linti Marketing Board yagitolawo. Pulezidenti Museveni yawaita ku passenger railways yagimalawo. Tutituzira mirimo n'okuyita bintu byaife mu busoga ebyakola ki ebyasaanawo. Tulibasaba mwikiririzeemu enkyukakyuka ekola ki enkyukakyuka esoboka mu kisobola birungi. Kumadi indikamba ku ebyokumadi twakoba nti abantu bali ku maadi Katonda yabawa maadi bafune ebyenanda bafune ebyenanda balyeko ebindi batunde yataka abasiko akobete bayidako nga batya. Bw'osoma manifesto yaffe twakobeta abantu sirikale bona tulikuja okubatola ku maadi kati bwe yabone nga tulikwogera nti yakobe ati abasirikale akoze ki abatole ku maadi ayabawa emyaka. Ebimu ku birime ebisinga okulimibwa mu disitulikiti y'e Bugiri bye bikajjo n'omuceeri. Wabula abeeno bekokkola gavumenti okubagobaganyanga ku ttaka lyabwe kwe balimira omuceeri. Kyokka nga mu muceere guno mwe bajja ekigulira Magala eddiba. Kati bano Nandala basuubiza nti gavumenti eyiye si yakubagoba mu ntobazi mwe balimira omuceere. Abantu baffe mu bibali bakulima omuceere obebeki ezira n'ababinga ng'akali kubawa ekyokukola. Kuba muno mu Katonda yabawemu mulime mu omuceeri gwaimwe mufune ebyokulya mube n'embeera mufune nekaki nekase ezira ezekyeneyo kubakobera. Ono agamba nti alina n'enteekateeka ey'okutumbula ebyobulimi nga bongera omutindo ku birime byabwe olwo bafune mu ntuuyo zaabwe. Anna ezira kye baleeta wano kyongerako value addition okutolako bakulimba bulimi kuba bwayeboneka abantu batandise okuyomba bagema ekyuma ky'emwane bakitwala entungamo. Entungamo ezira emwani mu kifo ky'okutta ekyuma wano bakitwale kuba teyendeza abantu be East okuba n'essente. Oluvudde wano ono yeeyongeddeyo Nankoma Town Council naye gy'ayogereddeko eri abawagizi be. Bamaama n'abapapa naye okubakobera nti esente d'amade bayiba buli mwaka tuliyona 10 n'omusolo gw'osasula mutuwa omukisa tubikomye. Ng'oggyeko enguudo embi ezaafuuka abaana baliwo mu ggwanga ne Bugiri teyawukanako ne disitulikiti ndala mu ggwanga ezitawanyizibwa ebbula ly'emirimu naddala mu bavubuka. Kati Nandala bano aliko by'abasuubizza. Nti ezira contract ya Uganda yona yeggyeko omuntu wakuva kuleya doona abaana baffe balikuja okukola ki okudikola sente daife doona disigalewa wano. Tuleeta milimo by'obulimi tulikuja kuta pasenti 10 mu by'obulimi. Twenda tulime pamba waife balimanga wano twenda tulime emwani era twenda okuleeta zigire bayita cottage industries wano abaana baffe bajja bakolemu bafune ki emirimu. Nandala akomekkereza kakuyegewe olunaku olwaleero mu Town Council y'e Bugiri era ng'olunaku olw'enkya Nandala wakuyega abalonzi mu disitulikiti y'e Buikwe. Tessa Nakayinja agafeeyo ku Spark TV.